Zikuwa Mulanga Mr. Balamu Minister w'abavubuka yes ni ono mchala wina bamitani ajatina myaka ajatina obono mu kibuga Misa kabani sina kye chama kyenjagala banfuna akaseje Kampala jitandeko obulamu kwa wenkolera bangobyewo bagambe nti wae stage atulaba atugoberera ku mikutu gyaffe gyenjawulo ali ku Focus TV Ebro Media ali ku Tash Media olinyo kuberanga mu kikola lunaku lwalero njagadde nkikole follow up ku kufa kw'omugenzi Kalangwa aba Moses Kalangwa Kalisa ono Nowe Kayunga yawunyugumiza Kayunga oluvannyuma lw'okubeera nti yafa ennaku z'omwezi zaali 20 nakutume zaali was it lwaliwa Sunday nakuwa Sunday ekiro then ku Monday tugenda okukeera okuzuukukanga emitima yonna gibutikiddwa amawulire g'okufa kwa omukulu Kalangwa olwo yangana okumiyita empologoma nina bagamba nti erinnya libadde limuteekebwako nti empologoma ye Kayunga so tuyinza kijjawo abantu bangi abazenga boogera enafunako ku gayo wa boda n'abakubye ennyumizi ebyaliwo ku lunaku olwo naye era olunaku lw'eggulo babadde bali mu kuziika bonna balabye video mwazirabye omukulu Frank Gashumba yavuddeyo n'amwokya okumwokya ntegeeza yamuwaddeyo enkalu zajjo tugamba era embeera eryetya era erukeeredde angambye waliwo ebituseeka ebitabadde birungi n'ayagala okujja b'omulanga eri abo abasobola okubeera nga basobola omutaasa obutabeera maaso ga kamera kigenderere kuba lwa nsonga agamba nti abantu bangi bayinza omulaba ng'eyeewaano oba oluusi abamu ne bakiraba bulala that's why olumu aba ayagala akikole bwakyo nze ade Wilberforce Kumuyanja omukulu nsaba obuuze ku bantu then tutandike ombuulire ekyobadde oŋŋamba Mukama mulungi ennaku zonna namwe Abaganda mu Abaisiraamu assalamu alaikum bana Uganda bannange babuuzizzaako bonna ujja owangalira okulaba gye n'emikutu okay erinnya liri Frinyoza Instrument nze Dennis kati Mwami Dennis sooka ombuulire kyabadde kitya yesterday wabadde okisuubira baali bakugambyeko esente meka ze baakwokyezaayo era lwaki onkubidde essimu gye twogera ebintu bino nga mu kusooka nagamba nze omu ku baasooka okudduukira muganda wange omugenzi Kalangwa oba kitange kuba ali myaka eginzaala otwatuusa mu ddwaliro ne mmanya mbu muze Kalangwa gwe ntaasizza nga bwe ninjula nagamba nasaba Mukama Katonda amuzza engulu yasobola amuzza engulu nawe ojja kuba oyokebwayo naye Mukama Katonda Mulangwa yayagulidde omukulu akola Uganda sisimuka Frank Gashumba muvandime n'atwokyayo nze ne muganda wange nga bwe twali ku mulimu ogwo yatuwadde miliyoni ya Uganda namba okufuna emitwalo 55 naye yo si ensonga enkulu enkubizza nnyo essimu ensonga enkubizza essimu ezo sente zafuuse Kanaluzaala sonda wange z'omuzonga zo zikumala you contented wabadde contented nazo zimala kuba batandikuwadde nali sikisuubira okay kuba Mukama Katonda yatugabirira era asobola okusinza ku kyennakola nansagulira amakubo amalala mu video gye twakole yasembayo bikyakola luli olwo yagenda mu comment section agamba naye nedda newankubadde oli yafudde naye era owa boda bakole ki bamuweeyo kuba yakola ogugwe so ndowooza oyo yaddiddwamu Frank Gashumba yabikoze yakiikiridde abalala kati wabadde awo nga bakuyitayo nga bampitayo kuba nabaddeyo ku lumbe ne muganda wange twali mu mulimu ogwo banansonyiwa banayoganda oganda omulimu kale mu kutaasa okwo batuyita alwanyula abagenda n'obugambo bakoleza newankubadde muvuma baganda baffe ababoda naye Uganda bafuna obuzibu bebadduka basooka okudduukira Uganda agamba kale mudde wali eri otumaliza okuziika munoonyeeko era teyalidde mu bigambo bye tebyogeredde sente we muzituwa teyaziweredde mu kamera yaziwadde mu kamera nti kusasamaza naye oba video teyakoze ku kamera yesiza okuleetera obuzibu wenkolera
baganda bange mikwano gyange essaawa eno bangubaganya ndi mbega amangu nfuuse embega sokoleke mu interview gye twakola wangamba owagira Nuupu isebo esaazi ne bakivuddemu kati gwe wakyuse okulabanga abadde akolera bali oba engeri gye nakulamu lwakwasire mu kamera n'omusaayi gwendimu wano buli ow'omusaayi ogwo balowooza muwagizi wa gavumenti erimu mu buyinza oli mbega oli sipaayi kati olwe kyonna kyonna kye baakoze awo jjukira bo babadde ebyobufuzi byayawula abantu baffe anti Kayunga alimu NRM alimu ne Nuupu kati abadde tawagira Kalangwa tebagenze kuziika tebalinye nayo olw'okuba nze nagenzeeyo n'enziika ng'ate balijjo baŋŋamba ndi wa Nuupu ne baŋŋamba gwe wa Nuupu ogenda otya n'oziika ow'NRM abadde atukijjanya ng'atwala ettaka lyaffe weekubanye ne bali kati ogenze n'okuziika olwo amangu ago olugwe balunyambaza akagata bakanyambaza kantuuse nti bulijjo oli mbega najja kubabega ku stage yaabwe tujjukiremuko tebatategeera mu biseera by'okulonda bannaffe ku stage waliwo bebakwata ne basiba bakintaddeko nze yababeganga era nzeko lwango zije ezaaliwo ezasajjaba biki ebyo by'amataka ebyobufuzi waliwo bebaase bannange nga omanya babooda bawagira ekisukka abamu ko balegamu n'amafuta agwabwe olwokuba omuntu amwagala olwakulamba n'asira nga amutambulirako ne beetoola ne bavuga bannaffe abamu baafuna obwezi baasibwa kati obudde buno baŋŋamba nze yababeganga mbono wa Nuupu ono wa Nuupu bakuwadde ne ssente mpitirivu nnyo walidde era bwe njogerera ku stage sikyakkirizibwa wadde okusalimbirawo wadde okwekulukunyiza okutuukawo oba ndabira nga nze nakapiki yange enzunga kijegere bagamba genda mbe nalemba kubako obakolere walala ebintu bijjiddemu ddala ebyobufuzi bwe Uganda bwe yatuuse genda mbe nalemba kusenze esebo kino ku mwenna bali ku stage mukola nabo abatabagirayo tebagenzeeyo kuziika tebagenzeeyo oyinza ogenda gye batakwagala muliwanwa temukolagana oyinza okugenda gyetakwagala naye nzikyali kingakatako okugenda ebyobufuzi nandi nyo bizza ebbali nga wala unabizo ebbali nenjolayoola munnange ataawa nemujja ku kkubo mubise ku ddwaliro kyali kingakatako era okugenda turn up according to you turn up yabadde etya turn up teyabadde mbi yafunye abantu byaddaana okufuna kubanga wenagamba 10 ekyawa bonna bantu bazze ebikonge byazze mu NRM kweno church ezimbibwa gye nalayo nga mu kusonda ssente awo okugimaliriza biki byonna ebyo ekifaananyi ekisiigibwa ku social media musajja mubi musajja akola biki kituukira kitya ku bulamu bwe bw'omugenzi nga bwe wabadde olaba wali embeerayo n'abantu abazze okuziika okusinziira amaanyi g'abadde ayina nga woolaba era n'omukulembeze bagamba tebamwagala naye obululu abojja luddabwa kumi nerikyawo bwomu NRM bazze era abantu bazze mu bungi buyitirivu kuba mulimu n'abavuze ennyendo mukasa aleese abantu nabazze kuziika kubajjukira yabadde ssentebe yavuganyako n'okumyuka President Museveni mu Buganda kitegeeza mu NRM musajja aba w'amaanyi aba w'amaanyi era abantu bazze mu bungi
ngabagizi b'NRM zo abokukyate babaddemu nnyo ni aba-NRM era bagenze baziika kyekiyinza okuba nkyaleetedde ekyokuliko okukola naddala abatuuze b'e Kayunga bo nga bo mu bbaala awo kiki ekibaleetedde okulaba nga turn-up gyabwe nga bo tebagize tekirumiriza oba tekituukiriza kiri kibadde kyogebwa ku social media nti ddala abantu bano balimu obubbi bw'ettaka obukumpanya ekyo buli omu n'endowooza ye naye nga wenaggambye kaabe wa Nuupu n'ofiirwa era twakyalako kemabega awo nga bagobako ku b'NRM kuki ku mulambo kati naawe wa Nuupu so agenda ku mulambo gw'NRM tujjawo kino yabba ettaka sobola kumanya okubira Nuupu akadingidi ogende ng'ozungina ku mulambo gw'NRM oba kukubirayo enalabye n'olyani mu bulaza wa Kalangwa Augustine yagenze n'ayogera n'agamba nti ekintu ekyo kyabaddewo naye bo tebajja kubeera beeteefuteefu kubamanyiira ye ne bagamba naawe ne wobeera gwe ng'oli wa Nuupu ng'omuntu olwanirira kibiina kyo osobola okukola akalongo bulijjo byakoze eki bulijjo byabadde akola olw'ekibiina kye ekya Nuupu makisolo ekya-NRM igwe saawa zino nga Dennis kiki ky'olowooza oba kiki ky'ogamba ensi kiki ky'oyagala kibeere nga kikolebwako maybe nze kuwa mulanga ogutakungula kuba asobola okuntaasa embeera gye ndimu obudde buno minisita Balamu minisita w'abavubuka n'abaana minisita Balamu minisita wa Kampala n'abanene wamu kuko mu NRM twafunye namba ya Gashumba lwaki Gashumba ye n'akutwala ku bikonge eri wamu namba saagifunye twafunye namba ye oba omu mu famire ya Muzeey Kalangwa omugenzi ko kati obudde buno ekyokukola kimbuze we mbadde nembekera bangobyewo nsalinze kusaba buyambi baba basobola okufuna stage ewantu wala sala muli mulala pansi manyi musajja saasoma osigala oli wa Nuupu nze ndi wa Nuupu obviously sikyekwekerera ate ebikolwa byokola anti saa zino kati tukubasize ne bagamba bw'oba tuvuddemu ate kyali mu Nuupu kati ate agende ki agende mu kibiina kikyakola tujjukireko ko waliwo abaana abali ku TikTok olwo bamanyi n'okuyisaamu ku bakulembeze abali mu Nuupu pa top nga bayita Bambega naye ate nze atalina kyeri just omemba obumemba kingana okumpita Mbega twalabyeko basekulutyale gino bakatananga babayita Bambega naye nze omuntu obuntu just ememba atalina kyina wadde okuba nga ndi foot soldier ku kitebe nga bamumanyi tikindiko nemesa muntu kumpita Mbega bo lwaki tobeetondera kale aba kino ekibiina kyogamba ekikyo ng'ate basaazi ne bagamba gwe watudde tokyali naffe anti baba bakikoze mwoyo gwa butategeera mentalite yaabwe ya butategeera nati nambira olwaki gwe tobeetondera nogala naye sobola kwetunda kuba sina nsobi gye nakola nze okutaasa omuntu nga busobola okukyanga naawe mu mwana oba muganda wo nga toliiko oba wa NRM oba wa Nuupu oba waki nga sinaba wakuba wa Nuupu bakkirize bagaane nasooka kuba Munnayuganda nga sinasobola kuba wa Nuupu nasooka kuba Mukatuliki nga sinabira kuba Nuupu nasooka kuba Muganda lwaki nkumenyedde ebintu ebyo nsobola kukeera ku makya nempisa Mukabaka maaso nemwesa mu maaso nsobola kukeera ku makya nempisa mu Bukatuliki w'amaaso yenzikiriza nga sinaba okuba Nuupu eyo nebintu nabiri sobola kukeera ku makya nempisa Munnayuganda munnaye nga ali mu kaseera akufa olw'okuba bw'NRM nze siwe nakuzibwa kati bino ebintu ebikyuka manya bibiina manya ttiimu za mipiira manya biki ebyo tebikutwala bya bulijjo busobola kubeera ku makya
For example, kakuwa omukulembeze wa DF yali wa NUP. Obude ono wa NUP? Mathias Mpuuga. Si wa DF? Ni asookera ku macha nga simu na Uganda? Oba asookera ku macha? Asimu Katuliki. Asimu Katuliki? Waliwo ebintu byo tebikyuka. Ebyobufuzi by'ebitanda twemazaamu. Nga tebikyuka ng'omuntu olina sigala bwotyo. Okay. Ali ku Focus TV nga otugoberera ne ku Ebron Media webanyo okubeera ng'okikola. Nkujjukiza nti ebintu bino byetwogera bimu byebadde ku mukuziika kw'omugenzi Moses Kalangwa. Bangi bajaguza, bangi bakubye embuutu, bangi basagambiza waggulu okufa kwe. Tujjukire nti nno ekkumi terikyawumuira mukulu nga bwagambye nti ate waliwo bambi abanyoleddwa ennyo, abakaabye, abatalina bafamire olw'okuba kino ekyaguddewo n'okufa. Kubanga besides all these wangles ezibaddewo ne scandals, tukkirize nti omuntu alinako byaba akoledde ekitundu. Byatwalabye church ebadde eri mu kuyimirira, church ya Mukama ebadde eyimirira waggulu awo okulaga nti eyambako okudduukirira abantu bano. Nga tuwumbawumba omukulu ono omugenzi, abaana bano bonna abalabikidde wali mu gundi bonna babadde babengayi. Obamanyiko, olina ky'obamanyiko gwe nga oba yasi obadde omanyi kitaabwe? Nze nga nagamba ekayunga sinabeera ebbanga liwera. Ndi mwaka gwa 5. Baana be koza alina ssente, kiki muganda okuzaala abaana abangi. Olaba natalina asobola okuzaala abaana bangi. Naye nga sibamanyi nnyo, bamunabamu bemmanyi. Jjukira abaana famire ssente weeziri basoma. Kati life y'ekyalo tebagibeeramu nnyo mpyawo. Kwa kitaawe alina amaka mangi, alina ebyobugagga bingi. Kati eno mu kyalo tabeerayo nnyo mpyawo. Amafaamu bakozi basiba okubeeramu. Kale simanyi producer ogundi ase namaliriza. Okay. Naliriza kuba mulanga Mr. Balamu, Minister w'abavubuka. Yes. Ni ono omukyala w'ena bamitani Ajati Namyala. Ajati obono mu kibuga. Miisa Kabanda. Sina kye kyama kyenjagala. Banfunira akaseje Kampala. Jitandika obulamu. Kwa wenkolera bangobyewo. Bagambe nti wae stage. Sina kye kyama kyenjagala. Ate akapiki. Oba bampadde nensika koloni yange. Aizulu. Pande mbuga lono. Kampuni sijja jogera gikoya Kalango. Kale, producer tuyambeka obudde buli butya. Tuyinza kusukka wano nkakasa nti emboozi eno ey'omwami ono mugiwulidde bulungi. Okuva olunaku lwe yavuga omugenzi ono nga afunye accident, bingi agamba ebibadde mu bulamu bwe n'okusosolebwa oba oli awo mu ngeri emu oba endala. N'abantu bamu okumusiima ate abalala ne bamugezaako ate muyisaamu ggaali. So byonna byonna oba obisuubira, basonga waliwo abatayagala, waliwo abaagala. Byonna oba obisuubira okubeera ng'obiraba. Otherwise tetuyinza kusukka wano. Nze Adeuda Force Nyanja. Tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Bingi nnyo tugenda okufumbira nga Focus, era bingi tujja okufumbira nga Ebron Media. Ebirungi by'oyagala okubeera nga buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo, gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, company oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza, oba basange ku office zaabwe awo ku Focus House mu Tuba, ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange, ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kusubscribinga ku Focus TV yange. Bingi